Kulamusiza nnyo Mr. Sozi, gyebaleko gyonna gy'otuusaako engalo. Weebala obuweereza bwonna bw'oweereza, tuli basiimu nnyo nnyini ddala. Awamu n'ab'omukutu mwenna abawuliriza kw'otadde abalabi abasozi mu YouTube channel balamusiza. Nange nno nzize n'emboozi oba giyite story ekwatagana egenda kubeera family story ye bwetu bwegenda okutambula. Erinnya ngenda kozesa Annabel, osobola okuppita Annabel linnya lyengenda okozesa. Munnange nno olwatuuka nga wabaawo omwami n'omukyala abo bajjajjange abazaala taata wange. Emboozi egenda kutambulira nnyo ku sayidi eyo. Abaami bano omwami ono n'omukyala baasisinkana ne bazaala omwana eyasooka yali muwala oyo abeera ssenga. Mukama n'addamu n'abawa omwana ow'obulenzi nga oyo ye taata wange. Jjajja mwami ono kyeneerabidde obbagamba ndi mukyala ava mu bbendo ery'Embaale. Mu bufunze ndi mwana mugisu ddala. Newankubadde oyinza okumpulira nga Oluganda ndwogera bulungi, ensonga mugenda kugitegeera mu maaso awo. Naye nga n'olulimi lw'eka ndumanyi bulungi, era balamusiza mwenna bannyinaze ne baganda bange abava mu bbendo eryo. Kati nga bwe kimanyikiddwa mu buwangwa waffe nti abaana babakomola, wabaawo emikolo egikolebwa, wabaawo n'ekyokunywa eky'obuwangwa buli omu kyamanyi. Era abaami b'essayidi eyo oba n'abakyala abasinga bw'aba si mu Kristo oba nga si musiraamu, mateeka ekyo ekyokunywa aba akyagala. Mwattu ne jjajja musajja ako okwokunywa yali akaagala nnyo, era yali munywako ate nga ye tesita yakagezesa. Jjukira wabaayo abantu abakebera ekyo ekyokunywa okumanya oba nga kirungi kinaawoomera abanywi. Kati jjajja waffe yali omu ku basajja abo ab'okukyalo be baayitanga ne bagamba munnange ewa Nakamate waliyo ebiriyo, sooka ojje tugende tukebere. Ne bagenda ne bakebera, wamma ne bayisa akalango mu kyalo nti bannange mwategedde ewa Nakamate kiri ku muzuuli, eri ewa Gundi tekiri talatibu. Bwe kityo nga buli kawungeezi basisinkana ne bateekamu. Mu byonna jjajja waffe ono ng'oggyeko ekyokubeera nti nno yali munywi mulungi, mwattu nno bwe yateekangako airtime omuzimu gwamulinnyanga ogw'okukuba. Bwe yannyukanga n'asanga jjajja mukyala ewaka, nsobi yabeeranga ntono nnyo, n'akubibwa n'asuzibwa ebweru. Bino byenjogera biri mu myaka nga 5 emabega, mu mirembe gy'Abaamiini ne gy'Abobote gye byabeererawo. So domestic violence yali tefiibwako nnyo mu biseera ebyo. Kyova olaba abakyala baatulugunyizibwa nnyo abasajja. Munnange jjajja mukyala ono kiseera kyatuuka yakubibwa nnyo ku lubuto lwa taata waffe, n'atuuka okuzaala ng'akubibwa. Omwana bw'aweza emyezi gyali 3, kigambibwa nti nno jjajja mwami yava mu sitenseni ng'ataddeko ka airtime kakalodinze bulungi. Munnange n'ajja atandikira eri ku bbala ng'ayomba mpaka ku nnyumba, n'asamba oluggi yogayoga ng'ali munda, n'asikambula jjajja mukyala n'amukuba emizibu kw'otadde n'okumusamba. Jjajja mukyala yeewalula mpolampola ne yeesikambula ku jjajja musajja n'aweta. Bwe yagenda teyadda. Mu bufunze n'aleka taata wange nga wa myezi 3 mu nnyumba ya jjajja musajja. Bakanti baffe abalungi naddala abategera Namugongo Bukeereri, tubaleetedde estate eno nungi nnyo. Estate eno eno amakubo 3. Yes, kitegeeza pooti ezikoona ku kkubo ziwerako. However, bannammwe bazitwala, abajja mu inboxing obudde bukyali ababeera batukeberako bazitwala. First come first serve. Pooti zino ziri obugazi 5 ku 10, oli wadde mbotwala 2 emu oba 3.
byapa ku mmeeza kyapa mu ngalo amasanze n'amazzi namwe mubyerabirako weebiri neighborhood mugiraba masavu pooti zino zijjidde ku miliyoni 35 zokka ez'Uganda saagala baga miliyoni 4 tetukaane ate 38 miliyoni 35 kyapa ku mmeeza. Abantu ab'edda bwe yafubutukanga mu maka n'agenda abasinga tebaddanga. Kino kitegeeza nti jjajja mukyalo ono okuva le yafuluma mu nnyumba ya jjajja musajja taddanga na guno ogwaka. Kati munnange taata wange atandika okukula nga talina maama ku myezi 3. Jjajja mwami byamusobera enkeera ng'alaba omukyala takomyewo amunoonyezaako tamulaba ne yeetikka taata wange n'amuwa jjajja mukyala jjajja wa taata wange n'amuyonsa ku myezi 3. Taata waffe ono n'akula n'atuuka mu myaka gy'ali 4. Bwe bamunyumiza nti ono abadde akukuza si nnyoko wabula jjajjaawo. Mu kiseera ekyo jjajja mwami yali aleese jjajja mukyala omulala azaala abaana abalala era yabazaalawo abaana 6, bassenga 2 ne bataata 4. Ogattako bano ababiri abakulu ne bawera omuwendo gw'abaana 8. Kati taata waffe n'atandika okukitegeera nti kitegeeza oli gwe nayonka teyali maama yali jjajja. Mu buto yali alowooza ye maama kumbe yali jjajja. Ebyo ne babimunyomereza. Kati we yali akuzeemu jjajja mukyala jjajjaawe yali alina omukwatamu ekitaawe nga ye jjajja wange n'atandika okubeera ne taata we oba jjajja musajja. N'abeerawo ne maama omuto jjajja mukyala jjajja mwami gwe yali aleese. Ne bagamba be baali bamaze okuzaalawo awo nga jjajja mukyala ono omuto azaddewo abaana baali 2, ow'obuwala n'ow'obulenzi. Ne babeerawo mpolampola ne bakula mpolampola. Taata waffe atunyumiza nti ndo ku myaka nga 4 gwe baamuleetera ewa taata we jjajja mwami yalwala nnyo n'alwalira ebbanga lyali lingi. Jjajja mwami n'afuna obusungu ng'alaba akooye okujjanjaba omwana atawona. Kigambibwa nti no jjajja mwami ono yalaba bimususseeko n'akwata enkumbi. Taata waffe abitunyumiza kubanga we yali ategeerera yabiraba n'asima ekinnya. N'addira taata waffe ono w'emyaka 4 n'agamba kankuziike mwana gwe ng'oli mulamu ontamye. Wabula bwe yali abikola waliwo abaamulaba. Bwattu nno ne bajja ne baziikulayo taata wange nga jjajja amuziise nga mulamu. Jjajja mukyala ono yali yamuyonsa n'addamu n'abeerako naye akaseera. Ennaku zaatuuka nga taata ono atuuse emyaka egisoma. Mujjukire nti edda ennyo omwana teyagendanga ku ssomero nga tanaba kutuuka nga tanaba kuzza mukono mabega. Ekyo kitegeeza ki? Nti baddiranga omwana n'awanika omukono ku mutwe n'akwata ku kutu. Kitegeeza nti oddira omukono ogwa ddyo n'oguyisa ku mutwe bw'oti n'okwata ku kutu okwa kkono. Ng'awo kitegeeza nti oyo akuze era atuuse okusoma. Mu bufunze omwana abeera mu myaka kumpi 7 ku 8 yasobola. Naawe osobola okigezesa ku baana eka n'olaba. Oba omwana ow'emyaka 4 5 asobola okwekwata ku kutu okwa sayidi endala ng'akozesa omukono ogwa sayidi endala. Kataata waffe yali atuuse mu eryo ebbanga ng'akuze. Jjajja mukyala jjajjaawe n'amuzzaayo ewa kitaawe ate agende ku ssomero. Mujjukire ebiseera ebyo okusoma kwali kwa buwaze mu biro bya Amiini era nga bakwata abaana bonna abatasoma. So jjajja mwami kyamuwaliriza okukwata taata waffe amutwale ku ssomero asobole okutandika okusoma. Baatandikiranga mu kibiina ekisooka giyite P1. Kati taata wange n'asoma P1 n'akimala ne P2 n'agimala. Bwe yatuuka mu P2 awo yali atuuse myaka kumpi 9 ku 10. Jjajja musajja n'amugamba nze sikyalina ssente zikuweerera. Taata waffe n'atandika obulamu obw'okweweerera. Kigambibwa nti no taata
yagenda n'apakasa ku kyalo awo waliwo omwami gwe yagenda n'alimira mu lusuku n'aluyonja ng'alina okumusasula ennusu 3. Ezo no zaali ssente mu biro ebyo nga zisasula fees ne zigula ne uniform kw'otadde ebitabo. Essomero lyali lya gavumenti nakati gye liri likyali lya gavumenti. Taata wange lyali asomerako. Munnange ng'omwana ow'empisa yajja n'anyumiza muzeeyi jjajja mwami n'amugamba munnange muzeeyi waategedde nabadde wagundi nakozeekozeyo akasente kange bw'onaaba ogenze mu sitenseni yitirayo-kko nagenze ne w'omwami gundi n'ampima yunifoomu akasente ako kanzigireyo ogenda osasuleko yunifoomu ne ku ssomero otwaleyo ez'okuzimba giyite building fund kubanga ne ku mulembe guno amasomero aga gavumenti gasoloza building fund ne luli bwe kyalinga. Munnange nga taata wange alowooza nti jjajja mwami agenda kukola ng'okusaba ku bikuli n'alinda. Jjukira omwana omuto yenna waba amanyi waliwo ekijja naddala kati ngaako ka yunifoomu kaali kagoye kapya yali amanyi jjajja mwami agenda kudda nako kawungeezi ng'avudde mu sitenseni. Jjajja mwami yakomawo ng'alina akaveera nga mulimu empuuta. Taata teyamanya ng'ayaniriza kaveera ng'alowooza mulimu yunifoomu. Jjajja mwami gy'akoze eki yazze nayo. Nzikiriza nkwanjulira ekifo kyaffe ekipya Aisha Furniture Mart ekibuye opposite Prayer Palace nga wakava ku poliisi. Bw'otuuka ku roundabout ekibuye kwata ekidde makindye oluva ku poliisi bw'oti obeera oli ku kizimbe ekya Aisha Furniture Mart. Omwaliro ogusooka, omwaliro ogwokubiri, omwaliro ogwokusatu yenna furniture. Yitawo kokoleka tuwa lambulako bulambuzi tunuulira furniture amanye ebbeeyi ey'enjawulo weeteeketeeke kola payment plan ogenda kusasulira bbanga ki teekayo akasenteko oyagala ntebe za famire oteekateeka mikolo oyagala furniture w'omulembe gw'otwala ku bukono oli eswaga obisanga ku Aisha Furniture Mart wali eri ekibuye. So nga ate ekipya kijja tegeka akasente ekipya kijja alina kyagenda okulangirira omwangu yattenswa ku Aisha Furniture Mart. Namba ogiraba ku screen eriemu yokka mukubireko akwereza ebifaananyi ronda furniture obeere ng'otwala ekibajje kyo. Munange ng'atikkula n'amasanyu mangi okutuuka munda mu nnyumba okebera akaveera mwattu nga jjajja mwami yeggulidde empuuta ajja wooteka ssupu. Munnange taata waffe ng'afuluma ng'agamba taata mbadde ndowooza ondeetedde yunifoomu nga bwe mbadde nakugambye. Jjajja mwami gye yeeva n'abaka omuggo n'amukuba gyali mizibu. Yamukuba to the point nakati taata alina enkovu gy'atulaga nti eno nkovu yankubwa kitange. Yamukuba ku kisambi omuggo ne guyingira munda mu nnyama n'afunibwa ne bamujjanjaba n'awona. Enkovu yasigalawo, enkovu emyaka nga 5 naye bw'agikulaga oyinza okulowooza nti no bwe yafuna accident juuzi abadde yakawona, kitegeeza yakubwa nnyo. Munnange taata waffe okusoma ne kukoma awo. Nga gye buli nti nno tuli bagisu, omwana agenda akula n'abeera ewaka n'atuuka emyaka egy'obukulu ateekeddwa okufuuka omusajja. Remember mu ggwanga lyaffe omwana ow'obulenzi okuyitibwa omusajja tegiba myaka, naye ate kasita ayimirira ku luggya ne bamukolako emikolo oyo aba afuuse musajja newabeera ku myaka 9. Era atuula mu basajja ateesa abalibwanga musajja. Mwattu nno ne wobeera ng'oli musajja mukulu myaka 2-3 naye nga tokolebwangako mikolo egyo obalibwanga omwana omuto era totuula mu basajja banno. Taata wange ku myaka gyali 16 bw'atyo naye n'ayimirira mu luggya ne bamufuula omusajja. Kyenjogerako buli omu akitegedde ogwo omukolo ogukolebwa ku baana abalenzi mu bendobendo ery'embaale oba ery'emasaaba. Taata waffe bw'amala okukolebwako emikolo, buli mwana yenna akolebwako emikolo abaako ekintu ekimuweebwa kitaawe. Jjajja mwami yamusongera awantu n'amugamba kati awuwo woba ozimba akasiisira. Era abaana abasinga mu bugisu bwe bamala omukomola abeera afuuse musajja asobola okuzimba akasiisira ke n'afuluma ennyumba ya kitaawe kubanga baba bafuuse basajja babiri ate nga abasajja ababiri tebabeera mu kasolya kamu. Taata waffe baamusongera ne bamugamba nti awo oba obeera.
ate naye ne kijja mu bwongo nti kati nkuze ndi musajja ebyobwana mbivuddemu. Taata wange n'azimbawo akasiisira ako akatandikirwako baserekisanga byayi ebiva ku bigogo okutemebwa emmere giyita amatooke. N'azimbawo akantu ke n'akabeeramu ebbanga lyali ttono, obwongo ne bumujjira nti naye lwaki siva waneeno nimbaako gye ŋŋenda ntandika obulamu. Taata waffe bw'atyo n'afuluma mu luggya lwa kitaawe ku myaka 16 neesogga eggwanga ly'e Kenya. N'agenda okukuba ekyeyo e Kenya. Bw'ayingira mu ggwanga ly'e Kenya yagenda atambuza bigere kubanga ate munnange yandijeewa ssente. Bw'eŋŋamba okutambuza ebigere ntegeeza barefooted nga ne mu kigere temuli yadde kisiripa. Nga temuli yadde kisiripa, nga tayambalanga ku ngatto obulamu bwe bwonna. N'ayingira eggwanga ly'e Kenya, mwattu n'asisinkanayo omukyala. Omukyala ono yali mukyala mukulu nga mukadde, nga mukyala mulokole, era erinnya ly'oyo omukyala kitange yali Ntuuma. Eyo sitole ndijja nayo nga nnyumya ku bulamu bwange. Leero nze na bulamu bwa family tugenda tambula mpola, mboozi eyinza okubeera empanvu naye nga ŋŋenda kuba nga nginyumya nga ngiva gyeva mpaka gigenda okukoma. Taata waffe wasinkana omukyala oyo Omunakenya nga mulokole, n'amusembeza bambi ng'alaba mwana mulenzi omuvubuka omuto atalina kyalina, avudde mu ggwanga lye azze abundabunda, n'amusenza n'afuuka omwana we. N'abeeranga ne taata wange bw'amufunira emirimu bw'akola guno na guli okusobola okubeezaawo obulamu. Taata waffe atunyumiza ku mukyala ono nti yali mukyala alina okukkiriza okunene ennyo, era kye yasinga omwegombako n'erinnya lye n'agamba nti wendiba nzadde omwana ndimutuuma erinnya ly'omukyala ono olw'okukkiriza kw'alina, era erinnya eryo n'ali Ntuuma. Kati taata waffe ono n'abeerawo nno ebbanga lyali ddene kumpi emyaka nga 12 ng'ali mu Kenya. N'alokoka, ng'alokoka lwono omukadde yamulaga omutima omulungi. Taata waffe n'alokoka, Katonda n'amusaako ekisa, n'afuna ekisa ekyenjawulo ku bulamu. Agenda okudda mu Uganda nga ssebo abuulira n'enjiri, ng'asabira abantu ne bawona. Taata waffe n'akomawo ku kaalo. Wali jjajja mwami we yamusongera we yali alese azimbye akasiisira, n'addamu n'akazimba bulungi n'akatereeza. Taata waffe n'akola ekkanisa, gamba nti n'abuulira enjiri ku kyalo. Waliwo baganda be bataata baffe abalala nabo ne bamweyungako ne bawulira enjiri ne balokoka. Ekkanisa mwatto n'egenda mu maaso. Taata waffe abeera ayita munnange akuze kati. Mu biseera ebyo taata waffe atunyumiza yali tamanyi kitonde kikazi bwe kifaanana at 28 years. Munnange twalina maama waffe ng'ogyeko maama wange muyite muganda wa maama yali yafumbirwa eyo kitange gye bamuzaala. Kati maama wange naye mu kukula kwe, mu kutambula kwe yali yagendako ate naye Kenya okukuba ekyeyo. Kati yali avudde Kenya n'ajja akyala ewa muganda we ono afumbirwa eri taata gye bamuzaala. Kati ate ne muzeeyi mu biro bye bimu avudde Kenya atandise ekkanisa, atambulatambulamu abuulira enjiri, bw'abuuza ne ku bantu. Munnange ng'agwa mu luggya lwa mulamu we muyite muka muganda we. Njogeddewo olusoga naye tugenderaawo. Munnange ng'asangawo omuwala omuto. Omuwala omuto yalina emyaka nga 19, alabika bulungi, avudde Kenya, avudde kuba kyeyo, muwala muto, mutono, mumpi, muddugavu. Oyo ye maama. Munnange taata wange yeegomba omuwala oyo. Omuwala gwe yeegombye mu Katuliki, taata wange mulokole. Kitegeeza nga buli ngeri yonna alina kusooka kumukakasa alokoke alyoka amuwase. Taata wange yatandika mulimu gwe ogw'okukuba enjiri. Maama wange yalina ebimusumbuwa, ng'emizimu gimusumbuwasumbuwa n'ebirala, ng'aliko ebyo ebirwadde ebimugoberera bwe bityo. Munnange maama atunyumiza nti taata ono ye yamusabira, munnange yembeera n'ekola ki n'emuvaako. Era maama waffe bwe yakkiriza okulokoka
taata n'alyoka amugamba ebigambo ebiddako nti munnange wandibadde okkiriza tutambula olugendo luno fembi. Maama ate yandiganya atya omuntu akuwonyeza ennaku, akuwonyeza endwadde ezibadde zakulemerako omutwe kukubobba wenna totegeerekeka ng'ogaana otya omuntu afaanana bw'atyo. Naye ate mujjukire taata yava Kenya nga talina kyalina. Era nga bwe yagendera mu kigere, mwana tuyaddira mu kigere, gamba nti yaddira mu kigere. N'ekipale nga kimpi nga tayambalanga ku mpale mpanvu at 28 years. Munnange taata waffe ono ng'akola ki? Ng'amatiza nnyabo ng'amugamba munnange anti nze banzaala buduuda anti obiwulira. Taata waffe oba ffe ewaffe kati gye baasalaasalamu zi district twadda mu Manaafa district. Kati inene buduuda yali wakati mu Mbaale nayo ne bagisala kati district. Kati maama waffe gy'ava taata waffe tubeera eno waggulu e Manaafa ate maama waffe abeera eri wansi e Buduuda. Eyo gy'owulira abantu gye batera okubanga ettaka libatwala enkuba ebatwala. Bambi bannyinaze ne baganda bange bakojjanga abeeyo mbasaasirako nnyo nnyini ddala olw'embeera eyo tebayisa bulungi n'akamu n'akatono. Maama waffe ng'agamba taata nti munnange tugende eka abazeeyi bakole ki? Batukkiriza okubeera ffenna. Taata waffe bwe yali akomyewo mu kiseera ekyo atunyumiza nti yali alunze enkoko ate jjajja mwami yalinawo embuzi n'ebirala. Jjukira mu buwangwa omwana omulenzi bamuwasiza omukyala. Taata ono ng'agenda ayogera n'ani ne jjajja mwami nti ndabye omwana ow'obuwala ow'okuwasa. Munnange ku mulundi guno jjajja mwami alabika yaliko Katonda. N'agamba embuzi eri n'eri tukole ki? Tuzitwale. Munnange nga bakwata mbuzi zaali 3 nga bagulayo ebintu ate munnange ebintu byedda byali byangu. Si byebino ebyakati mbw ate banange munoonya abayimbi ate ekidaala ani anaakitimba. Ebyedda mugenda ku kyalo bakazi abakulu ku kyalo ne bajjamu zigomesi munnange ne mujja ne mutimba ekidaala ne mutema ebigogo ne mubiyimiriza mu luggya waggulu ne muteekayo ensansa. Ate kati abayimbi be banabo ku kyalo muleetayo akagoma ne bakuba abakyala ne bazinamu amazina. Munnange abaana nga bagenda mu bufumbo. Obwo bwe bufumbo maama wange bwe yayingira embaga efaanaganako bw'etyo. Era baamunona mu bitiibwa ne bamugya e Buduuda yogayoga paka e Manaafa. Buuza nti baakozesa ntambula ki? Fotoshubisi giyite ebigere baakatambulawo. Omugole omusajja n'obugole omukazi baatambula butambuze mpaka eno. Munnange baasanga bategeseeyo akamere ate munnange abagole bava wala. Bwe baatuuka ne balya akamere ne beesogga akasiisira kaabwe. Maama atunyumiza nti yasanga taata wange ng'alina seppiki emu ng'alina essowaani emu n'ebikopo 2 mu kasiisira omwo. Awo we baatandikira ng'atokose emmere waba yafumbye muwogo amufumbira mu seppiki n'amugyamu n'amussa ku ndagala oba ku ssowaani. Then eseppiki yennyini mwatokoseza kadoodo oba enva zonna eziba ziriwo. Najjula emmere nebeera ku lulagala enva ne baziyiwa ku ssowaani ne baliira wamu. Ate weewala otya okuliira wamu n'omuntu nga ne ssowaani eri emu mu nnyumba. Baasulanga ku ssanja. Taata nga lyeyatema n'alikola bulungi ne likola omufaliso guyite 6x6 ogw'ennaku zino lyali ssanja mu biseera ebyo. Maama wange we baamuwasiza omwaka gwa 1909 we baamuwasiza. Maama waffe n'abeerawo ne taata. Maama n'abeera maama kkanisa, taata n'abeera taata kkanisa. Muyita omusumba ne mukyala musumba. Mukama nga bwali omulungi mu mwaka gwa 1992 ne bafuna omwana. Embeera awo ng'etandise otereera. Kitegeeza balimye ku mmere abaguzeeko ku buntuntu mu nnyumba. Embeera nga Katonda agenza agigonza kubanga munnange ababiri bakira omu. Kubanga Katonda abawa omukisa olw'okutegana kwabwe. Kati ekyo ekyawandiikibwa kyatandika okutuukira mu bulamu bwabwe. Batuuka bazaala omwana yali mukulu waffe muwala.
omwana oyo bamuzaala obulokole taata waffe bwe yajja e Kenya bwali obulokole obukakkali, obulokole obutakkiriza kujjanjaba oba kutwala muntu mu ddwaliro, obutakuba mwana mpiso, era nga Yesu alokola era awonya, kye kigambo kyokka kyokka kye beesigamako, era eddwaliro nga balizira. Omwana ono yazaalibwa ng'alina kye bayita ebinnyo, abazadde mukitegeera bwe njogera ku binnyo. Kati maama naye baali bamumatiza enjiri eno nga naye yamusensera. Munange ne basaba, ne babeerawo nga basabira omwana ajja kutereera. Munnange kye bataamanya nti Katonda buli kimu akiteekawo olw'okugasa. Omwana ono n'atuuka ku myezi gyali 9, omwana n'abafaako. Maama waffe atunyumiza nti yakaaba, yasulanga ku malaalo g'omwana we ng'akaaba, nga takikkiriza ne yeekyawa. N'agamba taata nti Katonda bw'ali bazeemu okumpa omwana, nze ebyo bye mugamba mbu tetujjanjaba tetugemesa, nze sigenda kubikkiriza. Bw'oba tojja kuntwala mu ddwaliro, nze nja kutambula ngende bageme omwana, ate omwana wange w'anaalwalanga nja mujjanjabisa. Taata yali talina kyakkola kubanga naye kyamukuba wala okubanga beesize Katonda, basabye, basiibye, bakkiriza, naye omwana era n'awunzika ng'abafuddeko. Yagamba maama nti munnange ky'oyagala ky'oba okola. Ne babeerawo emyaka gyali 2. Okuzaala kwa maama wange kwali kwa kwegayirira nti yafiira omwana mu 92 naye n'addamu okuzaala mu 94. 94 n'azaala muganda wange mwannyinaze gwenzirako mulenzi. Bw'amuzaala naye yali alwala nnyo, naye ku luno maama yali amaze okubuuka, n'atandika okumujjanjaba, era mwattu oyo mwannyinaze gyali gwenzirako. Katonda yabakola bulungi nnyo ku luno, yabasangula amaziga mu 95 mu Desemba nga 8. Nannyini ddoboozi muyite Annabel, nange n'ensoma n'enzaalibwa. Ate nze okwawukanako n'abaana abalala bonna, mwattu nze saalwalalwala, naguno ogwaka bwe nkugamba nti omubiri gwange kuyitako mpiso ziri ze baŋŋema nga nzaalibwa. Kwotadde zino manya ofunye lubuto n'ogera ne bakukuba bwa tetanasi, simanyi kigambo mpiso ku mubiri gwange. So obulamu bwange okuva buto bagamba nze saalwalanga, nga ne bwe natuulanga mu nkuba n'enkuba etya, njivaamu mwanattu nga ndi talatibu nnyo, n'endya emmere ne neebaka otulo. Bwe ntyo ne nzaalibwa mu 95 ne mbeerawo. Olw'okuba nti emboozi teri ku nze, katudduke supiidi tugende mu 99. 99 Mukama n'addamu n'abawa omwana omulala, ye muto wange, omwana omuwala. Yali mweru nnyo era mulungi nnyo. Maama wange atunyumiza n'agamba nti omwana oli eyafa yali mulungi, yali mweru. Kinerabiddwa bagamba taata wange musajja muwanvu, mweru, mulungi. Kati maama wange agamba nti yayagalanga nnyo abaana be batwale ekyo ekikula kya taata. Kati omwana eyasooka kyekyo ekikula, omwana owokubiri ate ye n'afaanana maama waffe ye mwannyinaze, nti muddugavu nga maama, ate si muwanvu nnyo lwakuba nti asingako maama obuwanvu. Kati ate nange nenzija nga ndi muddugavu nga sifaananye taata wange. Essaala eri n'asigala ng'agirina eya Mukama okumuwaayo omwana afaanana taata. Munnange mu 99 nga maama akubawo kaalaala, omwana omulungi omweru omuwanvu oweeriisa endege muyite muto wange. Maama y'anaasanyuka n'abeera ng'ayimba obuyimba, lwakuba buli mu lulimi lwaffe nandibadde mbakooneramu kaawo, nandibadde mbawaamu akapera, naye luli mu lulimi lwaffe ng'ayimbira ako akaana akato n'akasanyukira. Kati munnange Mr. Soze ku kyalo okwo waaliyo jjajja musajja, muganda wa jjajja musajja ng'alina omukyala. Omukyala oyo gwe yali alina nga tazaala,
Kati omukyalo oyo bambi naye n'alokoka najja mu kkanisa. Eno taata gye yali asumba, munnange maama engeri gyali nti yali maama kanisa yayanirizanga buli omu. Omukyalo ono yatambulanga najjanga n'ewaka ewa maama waffe ngazze abasumba bamusabireko munange tazaala bamubudeebude bamuzeemu essuubi bamugambe ekigenda kuggwa buli kimu kigenda kuba bulungi. Yajjanga bulijjo. Kati munnange omukyalo ono yali musuubuzi. Remember emyaka gino egitambudde okuva mu 9 okutuuka mu 99 Katonda agenza aviirayo abazadde bange. Musonyiwemu abaana balina kye bakoonye ebweru. Kati taata waffe ono yali atandise okukwatayo akasente era ng'atandise okusuubula ku kyalo kugula mwanyi, bijanjaalo, kasooli weebityo. Kati ng'afuuse musuubuzi, musumba ate ng'asuubula. Kati ono jjajja mukyala owoono jjajja mwami omulala okuleka jjajja mwami azaala taata waffe ono gwe ndi mu kunyumyako omukyalo oyo yali mugumba eyajjanga ennyo buli lunaku mu maka ga taata ne maama. Baalina kali akayumba bakavuddemu bazimbe akayumba ak'ebbaati nga mukama yabasaasira bazimba kabbaati naye nga kakadongo kali ak'ebyayi nga baakavaamu. Munnange nga n'obuliri buli obw'essanja mukama yabasaasira baabuvaako baagulayo ekitanda n'omufaliso obulamu nga bugenze bukola ki bukyuka. Munnange nga okutambuza akagere ka barefooted nga baakavaako ku luno balinayo obugattogatto ate munnange be basumba. Ebifaananyi lwakuba sibiina biri mu alubamu ya mukadde nga maama ne taata bali mu kagere bayimiridde mu kamera babakubye ekifaananyi nga batuzadde nze ne mwannyinaze nga bali mu kagere. Bwe ndiba nzizeeyo tomanya Mr. Sozi ndigendako mu alubamu n'ensika y'ebyo ebifaananyi n'embikuweerezaako n'olaba kitange ne mmange bwe baali barefooted. Katutandikire wano ekitundu ekyokubiri mbabuulira ate ki ekyaddako nga ono jjajja mukyalo omugumba abeera nga ajja mu luggya ewa kitange ne mmange ono addeire besisi. Batuwuliriza baagala nnyo erinnya lya Mukama lyebasibwe. Like I told you in the story negena beera ya bitundu bisatu njagala okwogera ku oba oliawo nyinza opickingamu n'ekintu kimu. I had noted down ebintu bibadde bitaano naye oba oliawo ebirala tuyinza obisanga mu bitundu ebirala. Briefly, abantu bano ababuulira bannaabwe enjiri ekintu kino kitera okutawaanya amadiini ag'enjawulo nga balemererwa okukozesa the good or the right approach mu kusikiriza abalala okubeegattako naye nga baba bakikola mu ngeri ya kuvvoola. Mwe muli bafu nnyo, mwe mugenda kufa, mwe muli masitaani, mwe mugenda zikirira n'ebiringa ebyo. Enjiri eyo nfu nnyo. Tuwulidde enjiri ya munnakenya ono omwami ono baggayo ono gye yalaga kuba ebiseera byali akyali mulenzi ng'omukyalo ono yabeera wakyakulabirako kirungi. So nga ate ne ku nkomera byonna tuwuliddemu ebirumira bye tugenda okusanga mu kitundu ekyokubiri. Naye njala kukkiriza nti engeri esinga okubeera ennungi mu kubuulira enjiri biteekeddwa okubeera nga bikolwa. Omuntu akutunuulira akwegombe ayayaana okumanya. Mulimu abantu abeegombye amawanga g'abantu n'agamba waawo njagadde eggwanga lino olw'engeri omuntu ono gye yeeyisaamu nga teyeetaagamu kuba nnyo eggwanga kulinnyonnyola nnyo naye ng'eggwanga lyo lisobola okwennyonnyola oba omuntu ye ng'asobola okwennyonnyola. Mukimanyi nti eriyo abantu abagamba nti nze nina omutima omulungi. Ogenda okukyogera ng'olumu ne boogamba nti olina omutima omulungi beekanga tebakiwulirangako. Nze nno nina ekisa, nze nno ngaba. Naye ng'oli agamba nti ebbanga lyabaddewo akasente konna ke yakugjamu yakutunula katundula ate wali okamuwoze. Wamuteerako ne alamu ejjukiza nti nina akasente okaagala. Tuteekeddwa okuba nga tulivinga by kubeera example omuntu abeeko ebyo byakwagalako. Waliwo babosi ng'akujjukiza bujjukiza nze boss naye nga tabeera bosi wakyakulabirako. Tulabyeko babosi abalungi nolabako n'abantu naye tuteekeddwa okuba nga tukiraba bulabi. Totulaga bulungi bwo, totugamba bulungi bwo, tulaga obulungi bwo. Ne bw'oba weerabidde ejjukira ebyo tolaga muntu togamba muntu ddiini yo bw'eri ennungi, tomugamba ddiini yo bw'eri entuufu, mulage ng'akiraba. Eyo engeri y'okubanga ebbaluwa esomwa kyangwa nnyo omuntu okukitegeera. Ekisembayo kye njagala tukkirize nti kintu kikulu nnyo. Waliwo abantu abali primitive. Mu Luganda primitive kye ki? Primitive
mu comment section awo bane munyambeko mu kinterewo okubeera primitive baga nti gundi ali primitive tuwe ekigambo ky'Oluganda kimu kati ate era omulala jaga masozi okubeera primitive is being local ali nawe totutama waliwo abali half primitive half local kati ate era okubeera local badde nga atuwa ekigambo ekirala naye njagala okunnyonnyola ku muntu abantu oba babeera just so basic very basic bakozesa engeri enkola z'ebintu enkadde so nga ate waliyo enkola enkadde ennungi nedda sagala kwesa kigambo kikadde njagala kwesa what is being okwesa engeri eri undeveloped kati ate bwe njogera ekigambo nti nkola ya kyalo abantu bavumaganya ebyalo birina ebintu ebirungi bingi bwe ngamba nti omuntu oyo ali very basic omuntu oyo enkola ye eri undeveloped undeveloped old fashioned kankwesa ekyo nosanga omuntu ng'akyakkiriza nti ennyumba gye balina okuzimba ya budongo no dating omusajja omanyi mugenda mwesinkana ku campus course unit ne discussion negenda ebagatta mubeera mu classes ezimu muli mu hostel yemu kati ebyo ebitandikirwako ne bibagatta omulenzi oyo omala okutegeera oba omuwala oyo otandika okutegeera obuzibu bwe okutegeera okubeera primitive okubeera very basic okubeera old fashioned ng'otandise kutuuka ku level eri tugeze yakwewasa mukimanyi nti eri abasajja olwaleero ng'akayana ne mukazi we nga ye agamba nti omwana balina kubanga bamulerera mu nappi naye kakati ekimu ku byo nappi oli ajja ggula lumu akimale naye ng'ate for that waliwo nappi eziri modern if people don't know waliwo omuzungu aliko mwokyawo akola nappi ziri eziringa ezedda naye nga ziri modern bulungi nnyo. I want to challenge you, it actually is not much better ku zino Pampers naye kyeŋŋamba n'osanga omusajja nga ye agamba nti omwana balina mulerera mu nappi nga si nsonga za byabulamu argument ye nga si za byabulamu kubanga oli ajja kugamba nti Pampers okyabaana n'ebiringa ebyo naye nga ye alaba bw'agula nappi asobola n'okugula obusuuka ne bagenda bagula obusuuka n'agala mu busalemu mu buyuzeemu bumala okukola kati ng'adooginga budoogi expense awulira naluwali kyali kiggwa oyo n'abanga akutawaanya mu anga eyo eriyo omuntu nga yalookinga kubanga baazaalibwa ne bajjanjabwa mu malwaliro ga gavumenti n'alookingira mu gavumenti n'alookinga ng'ekyo kya naye emabega waakyo olumu tayagala nakwesomooza naye infact kiwunzika kireeta oba obukopi ye nga tayagala kugenda mu kuspendinga kakati buli okubeera primitive nekino kiggwa n'abaana ba UPE basoma n'atatunuulira standard kubanga yes wali amasomero ga government trust me amalungi n'atatunuulira kuweinga standards ez'essomero lino n'agenda n'ekyo kakati njogedde ku bantu abali primitive bigenda ebimu ne babirimbika mu culture kakati bwe tujja tusanga abantu abali primitive mu madiini ene waffe mu Badiventi kajemba ntandikira era mbadde mpuliriza ebintu biri ebimu byogera n'engamba oyo yali mulokole yali mu Advent ene waffe mu Badiventi waliwo abantu abajja batuvaamu ne bagunjaawo amadiini mu ngeri yaabwe nga balaga nti basomye nnyo Bible ne bagitegeera nnyo ne bagala n'okutandika ogyeditinga ne bagamba ekitandikirwako kakyemba mbabuulira ekitawanya nnyo kola research yo ojja kusanga nti Adventists are doing so well when it comes to health begendereza nnyo mu bintu by'obulamu naye mubbo ojja kusangamu ate abalala abali primitive abakisussa abakitwala ku mutendero ogw'okubanga emmere balya mbisi they don't believe in cooking food bagala kugirya ng'erirro ne batuuka kubanga ensolo ezigenda ku ttale okulya omuddo abo nabo gye bali era bw'obasanga weegenderezanga nnyo ng'obawuliriza kakati ekibajja ne bakifuula eddiini nga kyo nti okubanga oli mu Advent omutuufu olina okubeera nga tofumba mmere balinamu omuze abalala ogujja gubayingiramu ogw'obutaweerera nga bwe nkiwulidde muli nedo kiri kibadde ky'amalwaliro naawe we nkutwala
n'obasanga nga tebaweerera n'obasanga balina ekintu nti ebintu byonna birina ebyensi birimu sitaani n'ogali kati ono agenda kutambulirawo tobasanga nga bali bwereere balina engeri gye bacompromisinga mu kino ne batacompromisinga mu kiri obasanga ogenda wano ojja kumusanga ku campus mwana w'omwana nga mugezi banange ng'akuyambako ebintu nga biyita kuyamba kukoswa research yamukukolera n'osooka omuwa obuyinja omala kumuwasa mutuuka ku mukolo wallahi wulira ebigambo bino ku mbaga nga tekukkirizibwako nnyama tekukkirizibwako soda n'olyoka ogenda ku mbaga ng'ejjudde boyiro famire yo neekulabira ddala ng'owasooba n'otomera eddebe nga balaba omwana ayingiridde ekintu ekirala nnyo kakati bayinza okukitwala ku extreme ne bawunzika nga bagudde mu kiri ekyokubeera primitive nogali kakati n'ebyo omuntu asomyeko ebintu bino kati bitunuulire kino ekintu okukirya nga kiriro ngeri kyendala gye tuyinza okukiryamu eri modern ate nesigala nga gwezo zoyita values zo obazo byosigala byotwala nti byokkiriza ne tubiteekamu modern ne tubiteekamu engeri ey'ebyobulamu abo gye bali ngambye nga tebaweerera baana pagamba ensi yonna essaawa yonna ensi eggwawo kakati tuweerera ki omwaka ne guggwako Yesu tazze myaka 10 Yesu tazze myaka 2 Yesu tazze n'abeera n'abaana nga buli awo tebagenze mu masomero ne batandika okwerya enkuta bebo boosanga nga tebakkiririza mu kugenda mu malwaliro nga bwe tuwulidde ono now I want you to imagine omwana waabwe bw'atuuka okubafaako see how they lost their child kubanga oli takkiriza mu kugenda mu malwaliro nja kusanga olunaku lumu omulokole nja kuba omulokole oluyi ng'ekimu nkubisa oluyi kyekigambo kiri nti amateeka gaavaawo tuli mu kisa nja kuba omulokole engwala munsigale nga mutunda bwe nti anyambale mugambe nnyabo kakati lwaki ekiseera ky'ekisa tekikola tuli mu kisa nkulaga abantu engeri gye bataputa ebintu obulala ne bagenda balookinga obwongo bwabwe kati ne babeera basic nnyo ng'ebintu abitaddeemu common sense Bayibuli bwegamba nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo ekyo kimu ekikuyamba okutegeera nti then Katonda yawa abantu amagezi abantu abo ne bakola eddagala okuva mu miti abantu abo ne bazimba amalwaliro ne gaba ne facilities eziyambako omuntu okumanya bagenda kukebera nti kakati ekibumba kyo kina issues bweziti kakati munnange ensigo yo eri bwebiti kakati omutima guli bweguti ebyo mu ngeri eno eri basic onookituukako otya atoba ne bino byatandika ng'ebiri eri mu ngeri ey'amagezi maganda kangweze ekigambo magezi maganda mu ngeri eya bulijjo nene bajjanga babikulaakulanye ne olwaleero ndaba ebinu ebizungu nzikiririza nnyo mu kinu kubanga tekigenda kubeera naki buno buumayuma but I want to tell you nti waliwo ebinu byebakoze ebizungu nga babiwadde ebyuma ebirungi byotagenda gamambu bigenda friction yene egenda kutuuka ku level ey'okubanga ekuleetera okulya bu particles buno buumayuma webiri kati ojja kugendaawo n'osanga omusajja mu kibuga balina amaka gali kololo ne mwebuuza amaka gali bulikaza to bakola ki omusajja agamba nti nze ebinnyebwa ndya bya kino ne balyoka babeera nga basekula eyo engeri eyo gye nkugamba nti omuntu n'atandika okukukaluubirira naye ng'alemeddemu luli n'ateebuuza nti tewaliiwo mulaba engeri just ebimu binnuma nti I still miss guli omukeeka gwaffe omukadde. But you see how Chinese have made it easy kumikeeka gyabwe. Kati obuuza oliawo engeri eyo elemeseza n'abantu okukulaakulanya enkola yaffe y'ebintu. Oba oliawo lwaki omuntu yali badde ewaffe mu mmende ababeera emmende abayitako emmende ebyenjoga osanga kukuba abantu nga batunga amakanzu. Ngatambula agenda atunga. Kakati n'olaba ng'omuntu ateekwa okubanga kizibu okufuna order eya kanzu 10 mu nnaku 3 n'abanga asobola ozifulumya. Nga twetaaga bwetaazi ku upgradinga tumanye nti ngeri kyendala gye tusobola okutungamu amakanzu gaffe ne gabanga gasobola okubanga omuntu olunaku alina orders 5 ng'asobola okufulumya. Kati Abachina abo batukubira kubanga tusigadde tukyali basic nnyo. Nze nalaba ekkanzu ey'emitwalo 7. It's like 700,000. Nedduuka lina wano kireka emitwalo 7 ekkanzu.
ne bagambye yangalo eri gye batunga oli n'agenda ku kyalo nze mbalabe ye waffe najja banyumya bwe balutunga amakanzu si kibi naye tuteekwa okuba nga tusobola tunoonya engeri gye tuyinza okukyongerako kakati nekiri kyengambye ekyamalwaliro ekiruluuza omuntu asobola okuyenga omululuuza ng'omululuuza si mubi naye nga muyonjo ki ekimala mazzi ki gayengezezaamu omululuuza ogenda okakana amunywa omululuuza mujjamu typhoid kubanga omuntu yali akunywa omululuuza yali mukyafu ezo zonna zengeri eziri modern ezizze zikola ng'ebintu bino babijja ku level eya wansi ne babi upgrading ne baba nga begambye ekinu kakati olwaliro omuntu okuddira balina buno obukutiya waliwo ebifo by'ensanga nga balina obukutiya obwo bwe bakozesa ne batukolera juice ndowooza okiwulira kinengeri gye kiwulira nga kikwenyaza n'okwenyenyaza waliwo yagamba nti sozemu byonna byogere nenze kwaka katonda kwesiva ali yagamba nti okuwoma kuva mu kakutiya otusiruwalirako okuwoma kuli mu kakutiya okwo I want you to imagine omuntu ng'akwata mu butunda bw'ati oyo toyagala na bunywa niwe kyababeerawo engeri endala zibulenda zinabiki ebizijuyisa omuntu alyoka akwata omucungwa n'agunyika kati abeera agunyikiramu bw'ati n'omukono naye nga n'okwo n'abatanaabye engalo obutunda bagenda bufumba ate ofunda naffe abanywa omubisi kubanga omubisi njagamba sinywa gutali mufumbe abantu ne babeera basic nnyo kakati ebyo eyo engeri eyo natandikidde mu kubeera local primitive very basic old fashioned undeveloped ebintu ebyo ne bijja ne bantu ne bajja ne babyambaza obuwangwa ne bajja ne babyambaza eddiini waliwo abantu abalina endowooza mbu kakati ekkanzu ey'obuwangwa ye kkanzu gye batunze n'engalo n'akyambaza obuwangwa n'atamanya nti bw'anaakola okunoonyereza ennyo you'll be surprised nti amakanzu twakopa concept ey'abawalabu kola okunoonyereza ojja kizuula nti amakanzu gaava mu ngeri abawalabu gye bambalamu amakanzu gaabwe ago nago bagatungisa ngalo nawe nagyakyambaza obuwangwa oli n'ataweerera baana ng'akyambaza eddiini n'atajjanjabya famire ye ng'akyambaza eddiini ekyo kyenjogerako mbabuulire osanga omulenzi ku campus osanga omuwala ku campus mubeeka ebintu bye mutegeera mutuuka okwewasa nga balina enkola y'ebintu eyinza obanga eri culture gwe nga toli comfortable nayo nga family yammwe nga bwekiraba omanyi abantu abali primitive bagwana babeere bokka na bokka kijja kusigala nga kikolamu sense entonotono otuuka wali nga balina ebintu byakola nga tojja bisobola ani yabagamba nti olwaleero mbusimanya mbu oluwombo balina okubaako ebintu ebirungo bye bateekamu eddya lisobola okunywera oluto omusajja mukodo nolowooza nti sayansi agenda va mu luwombo luwamuwa omukodo ajja kuba mukodo n'eriyo abantu abakyalina ebyo oluwombo kale baali badde bafaayo bufi nti lubeere luyonjo kubanga bayinza okuteekamu ate ebyomutawaana ababi abantu abakwagaliza obubi bayinza okuteeramu omusajja obutwa kati ekyo kyandibadde awo nera wakyaliwo abakyalina kiri ne bagenda banoga emiddo ne balyoka bagiteekamu mu luwombo mbw'obufumo obunywere abeerayo wiiki bbiri ne tubuuza nti kiki ekyatuka ku luwombo being primitive nolowooza nti era omusajja okunfuuyira emmindi kyekijja okunkuma ekyo ekikka ekyo kijja kitya ne kinkolako ne ntandika okuba nga ndowooza gwe era saani ayinza obbakolera olaba oba oyingira mu kweraguza nekikukolerayo wiiki egi 2-3 ate n'otuuka wallahi goyinza n'okuba nga gweyagala nti mbe nga nkwagala nnyo n'otuuka ekiseera ng'ate gw'ozudde nti gwe tonjagala kakati omusajja gwaloga akwagale bw'amala okutuuka ku mutenda gw'okulya nti biwaliyo like what you ordered nekyoyina kati mu bufumbo byanjawulo kati ogenda kikola otya ng'olwedde wali wamuloga see how primitive style yo gyebe kutuusiza guys njala tusinkane mu kitundu ekyokubiri but I am telling you ebintu ebyo bigenderere munyumya n'omusajja kakati okubeera vegetarian si kibi nina kyo kikwetaagisa okutegeera nti gwotwala vegetarian omanye engeri gyogenda okubeera nakyo ebyo ba vegetarian abali modern ng'oba vegetarian his eating style tagikakatika ku bantu
nga mu maka omusajja oyo agula ennyama nagamba nti mukazi wange ye ali comfortable n'okulya ennyama kubanga tekitegeeza ekyakulesaawo vegetarian munno ojookalekaale n'oli ali amasavu kyali kyaki okutandika okukaka abaana b'abandi kati eriyo vegetarian nagamba nti nze ndya bino naye ate mukyala wange awo bafamire awaka musobola obbagulira bino naye n'ogenda mu maka g'abantu n'okyalayo kubanga ba vegetarian ne balyoka bakuliisa ebintu byabwe bakulisa cabbage nga tebayisaamu yadde ka vinegar andi kakati fe wano tuli ba vegetarian ne balyoka bakulisa akawunga k'ekikosolo nze nokagala naye kawunga ako kasesa eri omuntu atakagala wolose yagamba muye abawulira nga alya bisubi nga abula otumanyidde ebintu bino bye bibatawanya mwali mwagalana by default love yali weeri kati bino bye biri mugikuba. See you in the next episode. Thank you so much for watching, darling. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna ebyenjawulo, bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono mubiri munene nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows abayina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made, tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa, tuli makati ga Cheap Hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198 njiddamu 0708217998.